esooka wagambye okutwala ku ofiisi ttaka lyange baalizimbako ku mpaka omwaka guno era ssebo abantu abali mu kiko ekyo abaayolesebwa Jeno Kayanja omu waali awo mutabani wange Kiggundu kapiteeni Kiggundu n'Ennyanzi waali abayimirire bamulabeko wuubira ku bantu mwami Kiggundu ajja kubega kulaba kye kigenda mu maaso noona nkuba ebifaananyi kennyini ono kugamba tubonyebonye mwami Biyimbwa bakozesezza afune byayagala awo nga nvuddewo aso kitegedde wakutwala ssebo togendawo ploti yange 1560 yazimbako lwampaka ne mwami Senkezi ali awo yatandika ebintu ebyo looya wubira ku bantu yowe kennyini yatandika ebintu ebisinga byonna bonna bamanyi bankima nenewunya Kiggundu gwe nalabira nga mwana muto gaali ekawempe wali nabanga mbunyabunya okutuuka ku extent eno ndirwedde okufa Kiggundu nakugamba nkuddamu mundi gwakusatu awo nga nvuddewo kinsanyusiza nnyo ssebo oli ne RDC nkuwaabira ssebo ssebo minisita tulina court order eyimiriza abantu n'ekizimbe tekyaliyimbiridwawo eri mu ofiisi ya RDC eri mu ofiisi ya DISO bwaba beegaana empapula oba bazirina waliwo etteeka liwe balagira obutatuukiriza court order ekyo kyo nkikulekedde oyogere naye oba yeegaane naye nga court order weeri n'awazimbiddwa ofiisi yandizimbiddwawo era ssebo n'emiti gyonna eyo sijja kubyogera kubanga bintu biri mu court order gyeri teriko court order ndala yonna okujjako eno tumalirize ebintu bya kooti ate nze bwe nalingula ettaka eryo saaligula ku Jafesi ettaka naligula ku bantu abaagula ku kitaawe omwami Mulindwa Vincent n'omwami Nuwa be banguza ettaka eryo nenkola search nenkola due diligence n'instrument number tuzirina ensi eno ekitwala wa omwami Biyimbwa senga datiikba mu kifuba nze sirina wantu wonna we nali ntransakitinze ku area yeno eya Post 24 ne mwami Biyimbwa okujjako awantu awo we nalina ekibanja waggulu eri ye yennyini yansayiningira ekyapa wati wali controversy weekiri naye bino ssebo minisita nkwegayiridde njagala otunuulira abantu bwe aba mu land office be batubbira ddala era syndicate gyeri oba okkiriza oba tokkiriza Mukama atubeera nze njagala kwogera nga Kisekka ndi ku broad age oba kufa ndirwedde okufa ku byange Mukama abeere naawe nze asinga okubeera omusanyufu olw'okukomawo wano ensonga z'oliko wano twazitandika dda naye ofiisi za gavumenti nga bw'ozimanyi ogituukamu olina omugamba ekintu kino kiri bwe kiti n'akuziimuula nalowooza nti gwe ky'omugamba kikyamu na bino byonna tebinaba kubaawo nawandiika ebbaluwa mpandikira PS ne Attorney General ne minisita bw'obanga otuuse nga likodi ya ministry entuufu minister wa lands ne minister of state era ne baako kopi okunoonyereza ku bukyamu obuli ku Mairene 182 naye Mukama oluusi agamba nti mulimanya amazima gali bafuula ab'eddembe ate ebyawandika bagamba nti ekyuma kiwagalwa na kyuma okubeera ekyogi neebaza bannange meeya n'abalala bamukulu Sebina Vipers Sekanjako abeegatte nange tunoonya amazima kubanga nabo sibanenya ate nange nga nanyi ntaka n'okulwanira ekyange sijja kuleka omubbi ayine ng'ali ku kyange ate kisijja kwa politician banga anoonya obululu yeegatte n'ababbi babbe ekyange kubanga amateeka ffenna gatulamula era nze nyimira ku mateeka era kyeva mu nsonga zonna nzikutte mu bulambulukufu ate si wano wokka minisita era tujja kujja mu ofiisi yo wano wokka si we tulina ettaka ebulemeezi ekyagwa ettaka lyaffe balibbye ate abamu nga bakulu mu gavumenti ekyo nkikuloopera ojja kutuwa omukisa tujja kujja mu ofiisi yo obubbi bwonna bubbibwamu ettaka mu lands office tubumanyi n'abakikola beemanyi naye olwokubanga bali mu bifo ebyo oluusi tebaagala kukola mu butuufu bwabyo naye nze nkwebaza ate nekyosembezzaayo nti myezi 3 kubanga ogenda mu ofiisi ezo ekintu kyandibadde ekyomwezi 3 mu mwaka myaka abantu bakaddewo abantu bavaawo
abantu abamanyi ensonga ne bava nga abaddewo temanyi ensonga kuzilandulanga bwe kinabangamba nti nze nga nkyali mulamu njagala okulongoosa ensonga z'ekyalo kino era neebaza minisita ntuze tuwa emyezi 3 kansuubire ne ba technicians abali mu land office banaatambula naffe okukondera ekiragiro ekyo kyogambye wabo. Mwebale nnyo mukama wange, mwebale nnyo. Amanya gange mukulu Ssemulondo ate neewuunyiza nti yandibadde ye mukadde wange nti amanya gange gonna. Nze Yafeesi Mukibimba wa Gumbulizi. Okay, yegwe nsanyuse okulaba era myezi 3 naffe tuli ready. Bonna balutayo bamanyi tewali gwotomanyi nange ono ye personal assistant Kaimuke yeyogene kutujjawo. Sebo owekitiibwa minisita ndi mutuuze ku kyalo kuno ate nga ekirungi ateera kwenzaalibwa. Sebo bwe boogera ku biyimbo naaliwo olwaleero yasikira kitaawe Mukiibi wa Gumbulizi eyali nnannyini ttaka lino era ebyapa ebisinga obungi abantu abasinga obungi beegula okuva ku taata we. Kati ye kyatugamba nti mmwe sibamanyi kubanga mwagula ku kitange, mmanyi bano bennasalirako ebibanja kubanga ploti 24 eyogeddwako gye batugambye nti eri intact yonna ejjudde abantu biyimbo naaliwo kati beyawa ebyapa ne taata we baali babibanja. Kakati olwaleero batugamba nti kuli muntu yenna nga tebiyimbo ono kati aliwo omulamu abantu balinako ebyapa bye yabawa ekitegeeza naye yabawa mpewo nga bw'ogambye. Kati ye yeegaanaga taata we ye bye yaguza ettaka tabamanyi era abasendeekereza okulaba nti abagoba mukama wange minisita. Kyensaba nti nno bwebanga naye nnyini ebintu yabisobya naye nga tekyenzikiriza nti abalantisi eyo be baasobya ebintu bino kuba tewali muntu alina kyapa akirina yakijja mu bbanga. Abantu abamu bakola saaki era ne balaba nga ekyapa kimulaga nti ekyapa kituufu kiri mu Wagumbulizi Mukiibi oba kiri mu biyimbwa. Kati n'olwekyo abantu ne basasula ettaka ne bagula era abantu batuddeko abalina ebyapa byabwe. Kati ono asendeekereza abagulizibwa kitaawe ate nga tulina ebyapa ate nga naye alina byeyagaba. Wensabiranga onyweze ekintu kino mukama wange minisita. Wagumbulizi bw'aba akola ku bantu bateeka we bali kuba buli muntu ali wano tewali atalina waali era buli omu alina waatudde. Kati bw'aba akola ku bantu bonna abakoleko kitaawe be yaguza abalina ebyapa era n'ababe tutuule awantu waffe we tuli tubeere nga tulina ebyapa byaffe ebituufu nga bw'otutegeezezza. Naliko ku kutambula nga omwami oyo w'entebe mwami Lutaaya agenda okunoonyereza ku ttaka lino nesema mukama wange teyamaliriza kubanga twatambula naye olugendo n'akoma waakomye ebimu naddayo n'abikola mu mpapula. Ekyo kyenzikiriza yatusuubiza nti agenda kukomawo teyakomawo naye nsaba mwami biyimba omulamu kitaawe be yaguza abasseemu ekitiibwa naffe tutuule ku ttaka eryo kubanga ssebo tulina ebyapa era twagula. Neeyanziza nnyo ssebo era nsaba abantu abo bakwatibwe bavunaanibwe. Omuntu alina ekyapa kye nga yakola saaki nga kiriko ne gavumenti omugambo otya nti ate wagula mpewo oba oli mu bbanga abantu be bavuye ne babituuza mu bbanga ani yabikola. Kati omukisa ogwo tutule we tuli tutereezebwe ebiyimbo alime tusindiikiriza ono aliwo omulamu twagula ku kitaawo era naffe twagale bwe babanga minisita bwatutegeezezza tubeere nga tutereezebwa tutule we tuli. Sebo tweyanziza nnyo tweyanze. Report gyotusomedde ebaddemu ploti ezaava mu ploti 84 zonna zolangiridde nti nfu. Muzo mulimu ploti namba 175 era eneemanyiddwa nga eploti ey'ebijja okwebase bajjajja ne bataata ab'omukulu Jafeesi wa Gumbulizi era ne ploti 1448 nayo eri mu kifo kyekimu. Bwe kibanga ploti zino zonna mpewo kitegeeza ne wa Gumbulizi Jafeesi waatudde olwaleero ne bajjajja be we base
ettaka eryo mpewo era teririiwo. Naye nze kino kyendowooza ettaka weeriri kaakati ne Wagumbulizi Jefferson naye waali ebiri bijja kuleetebwa agambe nti kino kyekyapa kya wano biri ebirala bikolebwawo. kale So ettaka weeriri ebyapa oboolya bingi. Wagumbulizi waali gye mwami Jefferson mwenna ajja balaga nti wano kijja eno puloti yabijja kati bino ebyapa ebirala katuteese. ensonga yange mukulu minisita ebadde bweti taata nti ekyokuba nti ekyapa ekyaweebwa ekifo ekyo essaawa eno kifu era nti mpewo tekitegeeza nti ettaka lya Wagumbulizi fu. Era tulina n'abantu abalala abawerako abaafuna ebyapa mu area gye batulaze nga plot 24 ng'omwami Japheth Mukiibi Wagumbulizi yennyini ye yabawa ebyapa ebyo. Era mulimu n'abalala nga mukyala Ssekanjako naye bw'ayogedde nyongera okukatiriza nti abaagula ebyapa okuva ku kitaawe awummudde saagala kumwogerako nnyo nabo nga bafuna ebyapa ebyo okuva ku ye era ettaka eryo nga ligwa mu kitundu ekya plot 24 tekitegeeza nti ebyapa manye ettaka eryo fu era n'obwannannyini bwalyo bufu kubanga baagula mu butuufu bwalyo. Nsaba kino mukama waffe nga mpunzika manyi waliyo n'ab'ebibanja, nsaba nti ab'ebibanja abaasangibwa ku ttaka mu 2021 kakano giweze emyaka 24 egyakayita ng'omwami Japheth afuna obuyinza okuddukanya estate ya tatawe eyawummula. Tusabanga bw'oyogedde oyongere okukinyweza baleme okutaataaganyizibwa era n'abo abaagula ettaka lyabwe ku kitaawe n'abalala ku yennyini Japheth biyimbwa nga bano beyaguza ettaka lyatalina nkikkaatiriza ekyo beyaguza ettaka lyatalina ku ground tebannajja. Tusaba baweebwe obukuumi nga ssemateeka bw'agamba era baddizibwe ku ttaka lyabwe eryabaggyibwako ku mpaka nabo basobole okukola emirimu gyabwe. Wagambye okutwala ku ofiisi ttaka lyange baalizimbako ku mpaka omwaka guno era ssebo abantu abali mu kika ekyo abaayolesebwa Jeno Kayanja omu waaliawo mutabani wange Kiggundu kapiteeni Kiggundu Igu n'Ennyanzi waali abayimire bamulabeko wuubira ku bantu mwami Kiggundu ajja kubega kulaba kye kigenda mu maaso noona nkuba ebifaananyi kennyini ono kugamba tubonyebonye mwami biyimbwa bakozesezza afune byayagala awo nga nvuddewo aso kitegedde wakutwala ssebo togendawo ploti yange 1560 yazimbako lwa mpaka ne mwami Senkezi aliawo yatandika ebintu ebyo looya wubira ku bantu yoweke nyini yatandika ebintu ebisinga byonna bonna bamanyi bankima nenewunya Kiggundu gwe nalabira nga mwana muto alieka wempe wali nabanga mbunyaabunye okutuuka ku extent eno ndirwedde okufa Kiggundu nakugamba nkuddamu ndi gwakusatu awo nga nvuddewo kinsanyusiza nnyo ssebo oli ne RDC nkuwaabira ssebo chairman ssebo minister tulina court order eyimbiriza abantu n'ekizimbe tekyaliyimbirirwawo eri mu ofiisi ya RDC eri mu ofiisi ya DISO bwaba beegaana empapula oba bazirina waliwo etteeka liwe balagira obutatuukiriza court order. Ekyo kyo nkikulekedde oyogere naye oba yeegaane naye nga court order weeri n'awazimbiddwa ofiisi yandizimbiddwawo era ssebo n'emiti gyonna eyo sijja kubyogera kubanga bintu biri mu court order gyeri teriko court order ndala yonna okujjako eno tumalirize ebintu bya kooti. Ate nze bwe nali ngula ettaka eryo saaligula ku Japheth ettaka naligula ku bantu abaagula ku kitaawe omwami Mulindwa Vincent n'omwami Noah bebanguza ettaka eryo nenkola search nenkola due diligence n'instrument number tuzirina. Ensi eno ekitwala wa omwami Biyimbwa Ssengadda atiikpa mu kifuba nze
sirina wantu wonna we nali transactinze ku area yenu eya Post 24 ne Mwambi Yimbwa okujjako abantu awo nalina ekibanja waggulu eri ye nyini yasayiningire ekyapa watu wali controversy wekiri naye bino ssebo minisita nkwegayiridde njagala ofunulira abantu aba mu land office be batubbira ddala era syndicate gyeri oba okkiriza oba tokkiriza mukama atubere nze njagala kwogera nga Kisekka ndi ku broad age oba kufa ndiredde okufa ku byange mukama abeere naawe General njagala nazo minisita bazikuwe yafesi yatandika okumanaging ettaka nga ettaka lyaffe teririiko era tebaali mugabira distribution ena eri very fair ne baganda ebonona baafunanga acres 13 kuliko acres 15 eza burial grounds plot 175 newankubadde bagambe nayo eri void last year bwe wajja netuyisa order nebagamba wasigale status quo ennaku z'omwezi 23 October 2024 ku 4 am bajja ne batema emiti gyange gyonna nenkeera nenkubira osi nangamba sisobola nenkubira diso nangamba kubira DPC nangamba genda wa RDC tugenda okukeera ku ssaawa 3 abona babimazeewo ne kakati bwenjogera bakimawo omusenyu bakimawo ettaka ebintu byonna babigradinga n'olwekyo njagala meeting eno for ba victims I'm a retired civil servant. This is my only income which I had. Njagala okuva n'enkya minisita mpa obuyinza sijewa abasajja abagrading ettaka lyange weewaawo nja batwala mu kooti bazzeewo ettaka emiti gyange bazzeewo ebintu byamuna bajjawo kubanga it's so unfair, you know, bagradinze kati owono bazimbyeyo akayumba bakazimbya mu myezi ng'ebiri, you know, and he's here speaking very genuinely. You are a father, you are a parent, what about us? Olina abaana era wabagobesa mwami Mutooro abasajja bamutwajja ne anti-corruption babakwata ne bateeka mu kkomera 3 days they left the prison. 3 days, they have their pictures here. They imprisoned them in 3 days, they left court. How can we be guaranteed? How can our plight be addressed? How can we give guarantee? Change again and nime ku nimero yange. But then but I don't container. Musemba security men at night. That container hosts security men at night. So we want to understand what's going to happen to our plight. Obuzibu bwange buliwe buti. Mwayogedde ku byettaka. Naye ab'ebibanja baba bagenda kukola batya? Kuba ngenda okutunda akantu kange. Ngamba tete sakatunze kati fenga tulowooza muleka atunda akantu ke 10 poloti 182 yetwala wano yonna zenga mwenkimanyi awo nyini wola bawo kizimbe ekyo wali wange olengera ekyo nenzira li waggulu nze bamanyi abapita Nakibinge Paulo ndi musajja wolangira ndi musajja wa Kabaka nze tonzijjako kazindaalo leka njogere ekinnuma ebintu bino byabeerawo mu mwaka gwa 1965 nze saaliwo naye nange ekoze kati nfunye obuyinza mpasizza nzadde abaana naye honorable minister ebintu bino gw'obiraba otya kubanga ebyapa byaliyo okuva edda sigenda kirumamu abantu bano boolaba wano buli muntu alina ekikye naye wona ogamba nti ate gundi batutte akantu ke kikyamu mutereze mwetereze biva mu ofisi zammwe eza RDC n'abalala honorable minister awenkomye ni musajja wa NRM ebyaddala natandika mu mwaka gwa 2012 nga wondaba naye mwebereremu netayo yambadde ya yero. Minister katusembeyo ne bino bibiri tuloke tuve wano. Mukadde wange sigenda kwebaza ngenda butezi ku kibuuzo kyange. Mukama wange minister alina ebibuuzo bibiri. Kyensooka okuba nakyo neegula mu ttaka nenzikako n'okuziikako. Abakulu bano baasenda amalaala ago ne basala emiti ne basenda wonna. Ne waliwo akava wano ng'otulagidde nti buli omu asigale nga bw'alinga bw'okikaatirizza. Tusaba bireme kuba byampewo. Najja mu ofiisi yo ne nkutegeeza ekiragiro ky'owalese tekikoze. Tusaba buyambi. N'oŋŋamba ojja kikolako paka olwaleero n'otegeeza ne lipooti yafuluma yali nfu ogenda n'okubira mwami Lutaaya n'omugamba afune lipooti endala mu nnaku 2-3 paka olwaleero.
mukama wange nsaba bwe nti mbuuza bwe nti kisoboka olwaleero okuddayo ku kibanja kyange mu ttaka lyange kuba nasooka na kibanja nenzira mu ttaka kaakati kisoboka essaawa zino oba olwaleero bano bwe baasenda ne basala n'emiti n'ennyumba ezimbwa ne bagisiba mu kisenge ne bagitooza kikomera mukama wange essaawa zino tuyambiddwa tutya ekisembayo bwe basenda amalalo gye baagateeka nsaba bandage gye baagateeka era bwe nalaba nga ensonga eruddewo okutambula naddukira mu kkooti era okuwesa enkya ekkooti ng'egenda kujja ku ttaka eryo omulamuzi ng'agenda kujja atubuulire ki ekigenda mu maaso omubbi abba misana RDC waali nawe wooli wano waliwo omupolisi gwendabye omunene ennyo wawa nekikologoma wansi ayambye nnyo abakulu bano obakumira mu kifo ekyo neyanza naye nsaba agamayinja ffe tugamuweesa era mukuba ebifaananyi bwe bimuweereze naye bwabajja neetegereze bulungi kale luliba olwo naye alikkirira. Amanya nze tulina Omugisha Jackson nze chairman w'NRM w'ekyalo kino. Ssebo mukama wange tufunye okusoomoozebwa kungi mu mataka mu Uganda wano mostly ekira municipality. Nze naalisabye ekintu kimu abantu b'e Bulindo oleme kubakola kyekimu ng'ekyekiganda kasokoso wemberedde nga ntambula n'obakakasa nti olwaleero bajja kubeera wano nga bw'owulidde abakaaba essaawa zino abaasendegwa ebbanja byabwe ne ku ttaka byabwe ne bagibwako ate ffe bavuma ffe aba NRM ku lwammwe. So kyensaba kiri kimu mukulu biyimba ng'ow'ettaka ebyapa biri 300 and something and above. Naalisabye mukulu biyimba bw'aba ayagala kuganyirwamu n'okusaasira abantu b'e Bulindo babadde nabo ajje tumuwa amagezi awandiikire PS gavumenti emusasule yeyawa abantu ebyapa bano yeyawe abantu ebyapa bino tuleme okuvumaganya gavumenti ku lwammwe ku lw'abantu abali mu ofiisi za landis abakola ebyapa ate batuvumaganya gavumenti esobola okuyiyirira birimba abantu ne basigala n'emirembe. Sebo Minister amanya gange nze wako Richard. Sebo Minister najja mu office yo nompe baluwa enziza ku ttaka lenagula ku mwami Kamulegeya n'olagira omukulu RDC oyo n'omugamba nti twala mwami wako omuzze ku kibanja kye n'ebyaliko byonna babizeeko n'abaliko bakwate basibe ekitakolebwanga n'essaawa ya leero. Mbadde nkusaba nti Honorable Minister bw'ova wano nzizaayo ku kibanja kyange kubanga omwami RDC oyo atudde awo gwe walagira byamulema okukola. Yansindika wa mwami Kizito oli division mayor n'angamba nti byonsindiseeko omulimu buzito. Nze ndi wano abaana bali awo tebalina we basula. Give me the letter. Give me the letter, Honorable Minister, I gave me. Ene ebaluwa Sebo Minister gye wampa ng'enzita ku kibanja kyange kinagula ku mwami Kamulegeya. Abo beerimbise mu banka, the file is even at Kira. When you get a loan from the bank, there is a loan form, there is a transfer form, which are not there. Ate mugamba oli agamba mbuloya yamuguze ekyapa. There should be sales agreement between the Kamulegeya and the lawyer, which is not there. I've worked several times. Mbadde saagala kugenda wa mukama wange the right honorable prime minister n'abbanja nga sinaba kulaba. Kubanga ntambudde n'engato n'ebbaako oluwege abaana baabo tebalina we basula baabo. Ennyumba yange yonna baagimenya ne bagiteeka ku ttaka. Nali sizimbye ennyumba n'obuuza abataka bonna abaakuna. Nze kuno nanjako 2.5. What do I do now? When you decide something, this one, it is very clear. You directed the RDC. Please arrest those who have taken Mr. Wakozi Kibanja. Arrest them, charge them. Nebyaliko byonna babyono babizeeko. Kwaliko ennyumba ne bagimenya. Ebitooke byonna ne babisaawa. Buli kintu ekyaliko ne bakyonoona.
This letter I'm still moving which is very clear. Naye bwanatuuka mu ofisi ya RDC okuddayo gwokubiri wuuyo yangamba nti minisita mwenyini yeyagaba ettaka lyo. If he is denying, let him answer. Tunabibwa kutuukawa nze ndi musajja munaku ndi mfuna mpola nazimbanga akayumba kange mpola mpola Kamulegeya mwenyini nampita nangamba weegule. I paid 7 million cash for buying the title. What do we do now? Okujjako tumanyi nti ebibuuzo ebikyali mu bantu bano bingi. Abantu baffe abamu tebaawula kadestro nakinange nze nyini sibitegeera bulungi nakaramazo bantu baffe tebabitegeera bulungi ate terina abaayo nga babikola seba babikola bali eyo mu ofiises zammwe n'omuntu awulirako nga bamwentadikitinze nti waliwo emivuyo ate oluvannyuma ne tuwulira nti omukulu yalagidde bamuzzeeko. Kati abantu baffe bandyagadde nnyo okumanya ebyo byebiki kadastro ne karamazo. Oli yajja n'agula ettaka lye atudde ku ttaka. Ekisinza okunsanyusa byonna bane buli omu asigale waakola ki? Buli omu asigale waali. Naye saba minisita nga tonnava wano olwaleero. Ate honorable minisita bewazze nabo be bakwogeza. Honorable minisita wazze wano olwaleero nga bwe nkugambye eri ewa mwami Sebina nze bwe nagendayo baali bankuba. Naye nga ndi mmeeya wa munisipaali eno mulamba abantu ba wano bonna bakola ki? Bannonda. Naye honorable minisita bwe banammala okunkuba gwojja okuddako. N'olwekyo mutubeererengawo ffe abakulembeze abeeno wansi kubanga ffe tunyweza ebya gavumenti eya waggulu. Sebo nkusaba otandulule ku bigere nga tonnava wano ogende ne RDC waffe ono akulaga abantu abali emmanga era kyanditukoze bulungi n'ogenda nga bonna babajjeeyo nga bagenzi era n'olagira ne RDC nti tewabaddayo okusaalimbirayo okuggyako nannyini kibanja oba nannyini ttaka. Awo tujja kumanya nti onywezezza ekyakuleese kubanga bali eyo bamaanyi nnyo. Ekyokubiri kyensanyukidde abantu bano bambi tugula ffenna ettaka naye ekyapa bw'okijja kuba mwami Biyimbwa naye sirowooza nti ye yagabanga ebyapa bino nti oba bikubira eyo printa eri mumwe mu nnyumba naye ayinza okubanga naye yagendangawa mu lands aguze ate abo kati engeri gyali mugagga nga landiroodi n'okutunda tabaayo atuma baana bamuleetera ssente ye nakuwa oli kyapa. Naye twagala nnyo okumanya ebyapa ebyo byafulumanga wakubanga kiroono okukula ennyo n'abantu okugula ennyo mu kitundu kino tegisukka myaka 10 ku 2 kudda mabega. Ekitegeeza nti abantu abo ne mu gavumenti abaabikolanga bateekwa okuba nga bakyakola ki? Era ne bwe munaabalekamu ne mukyusa systems are manipulated. Abantu abo bagezi nnyo bajja kusigala nga bakola ekintu kyekimu. Twagala abantu abo bakwatibwe era bateekebwe mu mbuga z'amateeka bagendeko n'eruzira babeereyo ate nga si mbuno obusenge bwe twawulidde bwe bazimba obupya babateeka eruzira ng'omulala yenna waabeera. Okwo kwe kusaba kwange ssebo. Ekyo kijja kuyambako ebintu bino okubeera nga bikola ki? Nga bikoma kubanga n'abamu ku bano naye tuyinza okuba nga tumunenyanga naye babba mubbi. Ekirala ky'ogambye ekinsanyusizza ennyo Biyimbwa abalage we yabaguza ekyo kijja kuba sorted but I'm happy nti you have made it a private arrangement eri civil nti oli ajja gamba mwami Biyimbwa nti ssebo ndaga we wanguza bw'abanga oli waali mu kitundu ekyo we yamuguza muwe ekyapa kye bw'abanga talina we yamuguza nga wali mu bbanga nga bw'ogambye kuba sirowooza nti eryagula nga ye tatuukiddeeko ddala nawaagenda kugula naye bw'abanga gyali mwami Biyimbwa landiroodi era ajja kunoonya oba ettaka awalala oba muddiza ssente ze naye nga bane twongera okubeebaza. Mwebale nnyo mwebale ddala kuyimirira wamu ate mwebale kubeera bakkakkamu. Waliwo n'ababadde bagamba nti tetujja kgenda minisita byagenda okwogera byeyayogera Ekiganda
eri ekireka n'abaganda bamazeewo emyaka 12 okuva constitution ndo yawandiikibwa muli baddembe okusigala ku bibanja byammwe sebo obudde bwagenda okuzibanga poliisi emigga eginyookawo ne tiya gaasi naye bano nabagambyeko naye ntugaaka tugume tujje tuwulire byogamba kuba amaanyi gabadde gakoze eki gatuggwamu olw'ebbanga lyobadde omaze naye njagala okwebaza nti ebigambo byo okugira nga binaakyukakyuka langi naye tebibadde bibi webale nnyo sebo bigabanyizibwemu batinda original form gyosayininzeeko bibeereko ku municipal council bibeereko ne ku division eno etwala ekitundu kino kyanguyira abantu because of decentralization ekifo kyokugenda okunoonya RDC Najeera bibeere nga nawano ku division y'ekira weebiri bakama baffe bano meeya wa division ne town clerk bajja kubikuuma bulungi twanguyize omuntu yenna ate bannaye akabi kava mu kulwa mwami bimba mu mukwatirizo kuva n'olwaleero paka myezi 2 eginaddako 3 gye batugambye buli omwe amulaga eki we yamuguza gwataaguza anaamwegaana mwebale nnyo mwebalire ddala bw'obadde oyogera mpulidde ng'omuli ensobi kubanga nze manyi nti wagumbulizi yafa era omuntu gwe mmanyi kaakano ku kyapa ejjaffe sibiyimbwa oba bakyongerako bulungi so I stand corrected webale nnyo mbitundekumu nnyo wagumbulizi naye Jaffes era Jaffes ya oli mutuufu ekyokubiri kyenyongerako nze mmaze kuno emyaka gisukka mu 5 abantu abaagula kuno weebali mbadde nsaba wali badde bw'oba osomaawo otuba oboogere tiploti gundi abaagula ploti ku mwabiri ku mugenzi abantu abo booyogera baagula ku mugenzi bw'endowooza wali badde obitugomba netutegeera ti abaagula ne bavaano nga bategedde sibe ekyo si kirina wano mu lipoota wano naye zona plots ezavaamu zonna eziri mu mpewo eziri mu bbanga neziriwo zonna kakati kyonna weekiri individually nga kakati bwe tugambye nti buli muntu ayagala afune